Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Muli mutya bassebo ne bannyabo abasinziira mu mawanga ag'enjawulo. Naffe gye tuli bulungi. Leero nze Nnaalongo Nalubaale nze ndi okubaweereza era nga nsooka kubeetondera bannange ndi busy extremely and also naye nfuba nnyo okulaba nga mbafiisiza wakadde at least mbeeko kye mbateerayo musigale nga muli ku lujegere olwo tubeere ng'ensonga zino tuzikwasaganya. Nnaalongo Kawala abatumidde era gy'ali mulungi essaawa yonna ajja kuba atwegattako. Kale nno olwaleero njagadde tutunuulire amateeka g'ensi era ng'akatambi kano nkaweereza bannaffe abalowooza nti gye muli si ly'eggwanga lyammwe erizaaliranwa. Gye muli si ly'eggwanga lyammwe ezaaliranwa, mu bufunze muli ku mawanga. Oyinza okuba oli Muganda naye ng'oli Kenya, oyinza okuba oli Muganda ng'oli South Africa, oyinza okuba oli mu South Africa ng'oli Sudan, kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo. Era nga ensonga eno nkulu nnyo njagadde tugyogereko tulabe na butya bwekwata ku bulamu bwaffe. Nazzikuno amawanga mangi agajja mu Buganda muno era agagenda gasenga ne mu nsi endala ez'enjawulo. Kale nno bajjajjaabo abali mu ngeri eyo bajja bazaala abaana oluusi nga babazaalira mu mawanga ago gye baba balaze. Viola yabuuzizza nti banaye tufuna tutya ku bugagga bw'amawanga ago gye tuba tulaze. Naye nga ensonga esookera ddala okuba enkulu buteerabira gye tuva, ekyo kikulu nnyo. Abantu bangi nnyo 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 abasenze mu mawanga ag'enjawulo naye ne basigala nga batambuza olulimi lwabwe, empisa zaabwe, ennono zaabwe. Kale nno abantu abo ate ne bagezaako n'okuintegratinga mu mawanga gano amapya gye bazze okubeera. Kale abantu abo bayina emirembe era bayina essanyu. Naye mbabuulira nti bw'ogenda mu ggwanga eddala ng'ogenza okuba nga okakalabizaayo mirimu oba embeera yonna, twayogera ku nsonga y'okweyanjula mu ggwanga eryo, era ng'osobola okweyanjula ggwe nga bw'omanyi bwe tweyanjula eno ewaffe. Bw'ogenda mu ggwanga eggwira n'osalawo okweyanjula nga weeyanjula okusinziira mu ggwanga gy'ova, kiba kitegeeza ebigambo byo na buli kimu kozesa olulimi lwo oluzaaliranwa. Kozesa olulimi lwo oluzaaliranwa era wennyonnyoleko mu lulimi lw'otegeera, kubanga ojja kwagala oyogere olulimi lw'eggwanga eryo ate munnange oyogere eby'ensimattu, kubanga jjukira abo b'oyogereramu be bataka bannannyini ggwanga eryo. Kale oyinza okwogera ebigambo oluusi nga tobimanyimu nnyo makulu naye nga ate bo babitegeera ne bakufuna bubi. Kale kisingako ne weeyanjula mu lulimi gwe lw'otegeera era n'emikolo n'okola gy'eggwanga eryo ly'otegeera. Kati nga ffe bwe tuba tweyanjula tubeera n'akattamukago, tubeerawo n'amakula, tubeerawo n'ekita ky'omwenge. Olumu bwe tuba tumanyi bannannyini tubawa amakanzu ng'ago. Kale ebyo ffe bitukozesa okweyanjula era mbakuutira nti byonna mubikole naye tobulwanga akattamukago mu bulamu bwo. Ensawo eyo giteekemu ku kattamukago, kwegamba funawo oteeka akattamukago ng'otambula nako kubanga kayamba mu bintu bingi. Kale bw'omala okweyanjula ebisigadde fuba okulaba nga okola nga abataka bwe bakola. Singa oba tokoze nga bo bwe bakola, kiki ekiyinza okukutuukako? Ekiyinza okukutuukako kuba kudobonkanya bulamu bwo. Kuba kudobonkanya bulamu bwo. Tubalabye bannaffe bagenze eyo mu mawanga ne batuuka eyo n'atuuka ekiseera nga talina na wasobola kusula, naye ng'oluusi kiva ku kuba nti gy'alaze bo bakwasisa empisa era bafaayo eri ebyabwe. Gwe tojja kuva gy'ovudde kubanga abantu balina omuze ogwo ogw'okulowooza nti olw'okuba ali ku mawanga talinayo bamumanyi, n'olwekyo ajja kuwemulanga bw'ayagadde mu lulimi lwe kubanga alowooza abo abali awo tebabiwulira. Naye muganda wange oba oswaza obujjajjaabwo oba obuswaza era nga bali bannannyini ggwanga eryo tebannakukuba, ate bajjajjaabo bennyini be bakwekwatirako. Kale ekikulu nnyo okulaba nga ofaayo ku nneeyisaayo
ng'oli mu mawanga ago. Owulidde? Kale bw'omala okweyanjula ate olwo otandika okweyisa mu mpisa ez'ekika ekya waggulu. Oba obadde musiiwuufu wa mpisa tereeza mu mpisa zo okusobola okuweesa bajjajja ab'ekitiibwa. Ebisigadde bikole nga bw'okola ng'oweesa bajjajja ab'ekitiibwa. Totuuka eyo otandike kutambula bute ng'oli mu nsi z'abantu abatambula nga bambadde bulungi beebikkiridde. Ate mmwe bannansi mwali badde mukimanyi bulungi nti eyo yonna gye mutambulira amaanyi ago gwe musanga eyo ate gasibuka wano waffe. Kiba kitegeeza nti bw'ona ogenda e Buwarabu gwe n'oyagala oyambale nga bw'oyagadde, Hajji Ndawula yennyini yagenda okwekwatirako akufuntule akubuze emirembe owulire nga naawe osiimye muli ogambe mbutuufu okuba. Kwegamba ngezaako okubalaga nti temutuuka eyo ne musiiwuka mpisa olw'okuba mulowooza nti abaabazaala mwabaleka eno n'olwekyo muyina ebbeetu okukola buli kye mukola buli kye mwagala. Bajjajjammwe bennyini be bagenda obbeekubira nga bali gye mwalaga tebannaba na kwogera kigambo nga babavunaana kimu kubaswaza. Kale weewale okukola ebintu ebiswaza bajjajjaabo. Weewale okukola ebintu ebiswaza bajjajjaabo. Bw'oba oli muli wa mbizzi, bw'ogenda e Buwarabu, Katonda n'akuyamba n'ogikukusa n'ogituusa, togiriirayo. Kubanga liri ettaka ly'abali tebagyagalayo. Mu butonzi bwabwe yaweerebwayo. Gwe togikukusa. Manyi mwagala nnyo okumanya kiki ekibaawo nga nkoze bwe nti muwakana nnyo. Kale ne muba nga mukola ebintu ebibaleetera obuzibu. Bwe bakugamba nti Abaganda abakyala tebalya nkoko, gwe n'osalawo weeyise ng'Abaganda weetuuma amannya g'Abaganda, kiba kitegeeza etteeka eryo likukakaatikako, tolina kulya nkoko. Singa okeera enkya n'okikola ng'osazeewo weeyise ng'Abaganda weetuumye n'amannya g'Abaganda, eri gye wava ogeerabidde ate otandise okumenya amateeka g'Abaganda, ojja kubonerezebwa okusinziira ku mateeka g'Abaganda. Omukazi Omuganda bw'alya enkoko ki ekimutuukako? So ebintu ebyo njagadde tubimanye nga tusinziira ku kibuuzo kya mwana muwala Viola eyabuuziza nti ffe abali ku mawanga tukole tutya? Abali ku mawanga tutandikire awo, tusooke tweyanjulire abataka batumanye. Ofuna olusozi w'olaga n'otulako awo, oyogera nabo obumwanyi bw'onoobeera nabwo, nabagamba emmwanyi osobola ogikozesa nga nnamba oba osobola oginarrowinga n'ofuna even powdered coffee can do, oba berries like zino emiwulo egibeera mu mmwanyi era nagyo gikola. Ne tugamba waliyo egyo emiti coffee beans bazitunda, ne Nescafe oyo aziyina coffee beans, so zikola bulungi emikolo emmwanyi ezo. Kubanga naffe wano mu biseera nga tukola emikolo egiri serious twewala nnyo okukozesa emmwanyi eziriko ekikuta, kubanga olumu ojja kulemererwa okumanya emmwanyi erimu omulamwa n'eterimu mulamwa. Ogenda okozesa eterimu mulamwa, omukolo gwo guleme kulaka ate ogambe oba kiki ekyalwawo. So nga kintu kitono nnyo, emmwanyi teyali muwula n'olwekyo teyakola kye yalina kukola. Kale nno tulina okuba nga tuli steady. Nja kuba babuulira bwe tumala ekyo kye tuzzaako nga tuli ku mawanga eyo, okusobola okuba nga tugabana naffe ku bugagga bwa bajjajjaffe, emirembe n'essanyu, okubeera nga batwagalizanga buli kiseera era ne batuyiiyiza, ne batufunira emikwano emirungi n'emikisa egy'enjawulo egisukkulumye ku gyabo be tuwangaala nabo. Ekyo bwe tuba tukituuseeko ate obulamu bukyukira ddala. By'obadde okaabirira obukaabirizi ate munnange bikusanga awo ng'otudde.
nga bwe wali ogamba nti bannange mbeegayidde mumpe omulimu ate kati nga be bakwegayirira bambi jangu otukolere. Kale mbagala nnyo, tujja kuddamu olundi akuume atakuumira mpeera weewaawo. Kale bannaaye mbagala nnyo nnyini ddala era mbagaliza okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.